Bibi mwali. Hadina amagezi n'amasanyalaze mega gacyankara n'ubu ajja bune obugeetaaga ngo umala badato cheza buti cheza ziza pero abate kana umalo gachaina banange abakulu bali kumekiriza mwende banange awe cheko kutegeza Ndaba kwambia genda. Mwina amanyi ngamutayise kuba. Kulo mu makerezia bazana chemani atuswaziza fa bakatuliki Atenga echiyamani wa NRA. atenga echemani wa NRA batulika bulumi chemani atuswaziza bakatuliki olaba kyoka abangali bawenga Abaana baffe tunaabateeka nga balina okukola bali wali ogenda Alex. abantu bonna batya kamera esasanga yakudde ku kyula teeka muduka kamera Cheya yasse omuntu Umaru abadde naye kuva dda Umaru ng'atwokyeza bulungi enzigi tabbangako omuntu wafa ku kitundu kyaffe ekyomu Kibaati yasooka oleeta emmotoka era ffe tulumizibwa nnyo tusigadde mu nnaku mu bulumi. Erinnya Nalumaga Hasifa nvumirira ekikolwa kino ekyagudde mu kitundu kyaffe era mu luka gwaffe ogw'Emiseebe ekyalo Ndayiga ekyabaddewo chairman Stephen Lukundu chairman era asaba obwa chairman okuddako yeso omuntu bugenzo okera ku macyango omulambo guli wano mu Endayiga tulinagwo tekyavuddeko mpulidde nti bamubye ssente n'ateebereza okulaba nti omuvubuka oyo yazitutte naye awo tetumanyi bulungi biki we byatambula. Musajja tabadde na buzibu, talina mutawaana ku kitundu,
kino kye twalabye okeera ku makya nga tuganye lumaluma musse naye abalonzi beddeko baleme kugamba nti bajja kulonda nze ndi wa NRM balondenga obusobozi era balonde omuntu asobola ajja okukola ebintu ebiriyo kuba kati oluno olwaleero ono ye chairman waffe ow'ekyalo ate era yabadde chairman addako yeyakoze ekintu ekyambwe ekiti kivumirira nnyo ndese kuvumirira yenna kubanga omuntu wangadde naye okumala ebbanga eryo olina okulaba nga yamutuusizaako obulabe bwe buti bannange ekibi nnyo era tekivumirira ekivumirira nnyo ekivumirira ddala linnya lyange nze babire Perpetua chairman kyakoze kituswazizza nnyo naddala ngaffe abakazi abakatuliki Ssaabakristu omulamba natta omuntu takomye ku mukazi abadde nga mukuba emigga egigolo mutta obusi naye yanoba n'agenda amajambi yagamudula mu feesi kati assa omwana gwaleze okuva obuto yamuleeta wano nga wa myaka nga 10 amaze amusse ng'omwana talina na kintu kyakoze chairman takyalina yadde mugaso takyategeerekeka bintu byakola chairman yatumazeemu amaanyi tetumanyi nsonga lwaki oba chairman alina ebimukuba byakozesa oba talina byakozesa tetukitegeera ne tubadde tusaba n'abatuuze b'emisebye ku kye balabye bakyuse embeera kubanga balaba ekintu kisusse obusungu butuli bubi okutta omwana atalina musango nga talina kyakoze n'amutta kitumazeemu nnyo amaanyi chairman bwatamira abamusajja mubi nnyo kubanga ye chairman w'ebyobuwemu abadde akuwemula n'akuwemula okuva ku kigere n'akigaziya namu paka ku mutwe ayogera omukazi n'amusoma n'emimwa n'ajogera bwe yakula bw'ati n'emimwa ne wansi we yakula bw'ati chairman abadde yakyukira ddala nga takyali chairman n'amaka ge agoonoonye kuba bwe yamaze okutta omuntu n'omukazi yabadde ayagala mutta naye yennyini yamukubye tebaasuze waka n'omwana yamutuze obulago bwonna buzimbye ali mu ddwaliro mbu yabadde atuuza ekibanja n'agamba omuvubuka gwe yakubye mbu yamubye ssente $9,000,000 naye nga ye yamukuza yamukanikidde ebyuma yabadde amukolera buli kimu Ssengonzi Godfrey vice chairman w'Endayiga nvumirira ekikolwa kino chairman waffe gwenzira mu Ligere ekikolwa kyakoze kibi nnyo ekyobusungu obutafuga busungu era wensabira nti n'abatuuze mwenna mulabire ku kino mubeere bakakkamu ate era mufuge obusungu n'abantu mwenna mbakubiriza okufuga obusungu era ekikolwa kino kibi nnyo ekyakoleddwa ku mwana owaffe kubanga aludde nga mukozi we naye ate ng'amukolera emirimu kale ono abadde ateeberezebwa okuba nti yatutte obukadde 9 tekyasoose kumuwe waakiri yandimukutte n'amukuteeka ku poliisi okubulizibwa ne kugenda mu maaso kale n'ekikolwa ekyo si kirungi era nkivumiridde obufumbo bunyuma kati Fred Namirego. Nze nabadde neebase kati nga ne bajja ne mpanga bagulawo oyo omulenzi yennyini yaguddewo egalaji ne bayingira mu galaji nageza okuba nga atandika kumukuba mpa ssente zange nempulanga emigo gikanyiza nange nenfuna kati badde ntuuka wano nempulanga naye ampita mama Fiona jangu nenyingira mu galaji nangamba oyo atutte ssente zange ate ssente zange nnyingi nakuba nalina ekyuma nakuba niwe tokuba muntu nangamba naawe mba mu maaso kuba nja kukutemera bweru kati mutabani wange naye najja bwe yazze namukwata nnyo namusikako ekyo ekyuma yakimusiseeko namutuga mu bulago natuga ngaomusajja yatuga namutuga namukuba ebiko natuga nimugamba mwana wange naga kati kange nendeeta ejjambiiri nimugamba mwana wange byeyantuusako wabiraba yantematemadde era tulinde tumuviire nga tudduka nga twebeera wali mu bimwanyi tubadde mu bimwanyi tugenza okuwulira ino omusajja gwe yabadde naye opiyo
nga bagenda ewa mulokole. Bagenze ewa mulokole nga mulokole agamba mujje wano muzeeyi badde ndeese omuntu ono yanzibye sente zange miliyoni 9. Muzeeyi n'amugamba mulokole nti tomuleeta wano genda omukubira omuttirewo. N'asitula n'oyo omusajja Opiyo ne basitula ne bamutwala Ndayiga ku Mipamba. N'akubanga abantu babaddewo bangi nnyo. N'akuba baffe twababuddeko mabega n'akuba. Abantu bonna nga tewali ataasa naye nga nze neekwese naye nga bw'andabako ajja kuntema. Ng'agamba abantu alabika oyo yazitutte ayinza okuba bankoledde olukwe ne Mama Fiona ne batwala ssente zange. Paka lwe yavudde awo mu Ndayiga n'ajja ng'amuwala bajja n'amuteekawo mu luggya. Naye nze saatuuseewo era nakomye eri. Abalala ne bajja ne bawondera ne batuukira naye tebaatuuse mu luggya nabo. Ng'atudde n'agenda mu nnyumba n'ajja ejjambiyambu aboogera. Yaleese ejjambiya n'atuula kwennyini omusajja omuvubuka waali weebase. N'abeera awo kati oyo mulokole n'ajja mulokole lwe yazze n'amugamba naye Stephen kiki n'amugamba muzeeyi mbala bbiri wannoonya dda wantandika dda amaka gange ogalinyirira nnyo tambula onvire kuba naawe nsobola okukola ekikyamu. Omuzeeyi n'avaawo mulokole naye n'atambula n'atugamba tugende. Tutambula tudde ewaka tuba twasuze wuwe. Kati ku makya waliwo omukyala gwe bayita kansala Nakampi n'ajja n'agamba naye emmotoka yakye yanjiwulire saa 11 egenze mujje tulabe. Kati kansala nayo Nakampi n'agamba waliwo omuvubuka bamuyita Sande. Kati Sande n'amugamba Sande genda olabe Umaru oba akyali mulamu. Yagenze omukebera nga yafudde dda era n'atusanga ewa muloko n'atugamba omuntu yafudde dda munyeenyeza yena yakaze. Tujja twatuuse wano era ng'omuntu mufu. Majambiya tondaba nze Namufeesi. Majambiya kutema ne mu bantu bonna tewali buli omu yenna amutwalanga bw'ayagala. Tolina kutya nti naawe lumwali kutta. Kati yaneegezaamu dda. Kati nali nanooba okumala omwaka mulamba amadde n'akadda kuba kati maze emyezi 4. Abaana ne baŋŋamba maama adde ewaka. Nkomawo naye era nga si byangu. Omugenzi yaani? Umaru Ssentongo. Ate bbaawo yaani? Lukundo Steve.